Ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwennyini omuganyamwamba gusangibwa mu disitulikiti y'Ekasese gwaddamu ne guwaguza era abantu abasoba mu 100 ne batasigaza wakwebaka so nga 2 baalugulamu obulamu. Okutangira omuka guno okuddamu okufuuka ogw'obulabe eri abatuuze abakola ku bigo tebiraze mu ofiisi ya Ssaabaminisita batudde okusalira ensonga eno amagezi. Mu lukiiko olutegekeddwa ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu kibuga Kampala nga lukubirizibwa mmyuka Ssaabaminisita Rebecca Alitwala Kadaga bakkiriziganyisa okugenda e Kasese okulaba omuka guno bwe gufaanana. Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamazzi n'obutonde bw'ensi yategeezezza nga beetaaga ensimbi za Uganda obumbi nga 135 okugogola omugga guno ko n'okuzimbako bbugwe. We estimate about 125 billion over a period of 2 years to desilt the remaining 20 kilometers, construct the flood protection walls. Okusinza ku Engineer Stephen Ogwate, sente zeetaagibwa za kukola ku kilometers 20 ku muganyamwamba wabula nga sanga gavumenti ebawa olukusa sente za kwewolebwa okuva mu African Development Bank, Exim Bank of China, Akogasa ne Exim Bank of India. When you look at the medium term, the 14 ministries and 5 agencies require about 2.4 trillion over a period of 5 years to comprehensively address some of the flood-related issues in the medium term. Kyokka omupaka wa Kasese Municipal Ferigo Kambale akangudde ku ddoboozi olw'obuwumbi bw'ensimbi obwakozesebwa ku muganyamwamba guno. Minister of Water talked about catchment management measures, and when you asked them, it was about planting of bamboo trees. It took $4 million. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku bigo tebiraze Lilian Abba asabye minisita w'ebyensimbi okusaawo ssente ezinaakozesebwa mu bigo tebiraze. You ask for contingency fund, money is not released. In the budgeting process, there is no money released for disaster. So the truth is, we are not prepared as a country to handle disaster, and we will continue to have these problems. So as you're writing the report, I think it will include that it was passed by cabinet, and the Ministry of Finance should release it so that the ministry can do their work. So I think we shall need, after this June, we shall need the final meeting to tie up those ends before we conclude. Ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyentambula Musa Echweru enjege yagwa ekiteezi aginenyereza ku bakungu mu kitongole kya KCCA olw'okwesuulirayo gwa Nagamba. They could have handled this better than we did. Right, Honorable? The face of a state, a vibrant state like the government of Uganda, is also seen when we have the capacity to respond to the unknown. If our ability to respond to the unknown is one thing, it undermines our being a strong state. Ekiro okwogera bw'ati ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yafulumiza ekiwandiiko Namutayika ekigwa abanene mu KCCA olw'enjege yagwa ekiteezi omwafiira abantu 35 so nga 12 n'akakano tebazuukanga.